bw'obanga waliwo kye tulina okuyiga ku ye bulijjo kwe kuba n'amazima era okuba abeesimbu n'okulemera ku nsonga. Kyekintu ennyo ekikulu kye tulina okumujjukirako nga Ssekabaka Nuuhu Kalema. Tiyagenda mu buwaŋŋanguse ekijungute mu ntalo z'eddiini, naye abakubanga abaalinga abantu ab'omulembe guno yandisobodde okuga nti abange munnanga ki, kanzikirize ebyammwe nsigale ku ntebe, naye teyakikola. Tumwebaza era kyakuyiga kyamaanyi nnyo eri abo bonna abaana n'abazzukulu okubaako kye bayigira ku ye. Emisaayi gino gisigala nga gitambula. Olaba emisaayi gino nga tegyekkiriranya, waliwo gye kiva emabega. Ti omuntu ayinza okunenya omuntu n'amugaa nti naye oyo ali rigidi, naye asome ebyafaayo amanye ti okulemera ku nsonga kiri mu musaayi, kiri mu butonde. Tekitandise ku mulembe guno, naye kyava dda era kijja kusigala paka. Kanjala nnyo okwebaza Naava Kaana olw'omulimu gwakoze, si ku lubiri luno lwokka, naye omulimu gwakoze okulaba nga embiri zino oba ebibuga bino bibeerawo. Omulembe gwe tulimu abantu bafuuse ekizibu, balowooza nti empya zino oba embuga zino zakulyamu busumooni, naye akoze kinene okulaba ng'embuga zino zisigalawo. Era kinsanyusiza nnyo okuba nti atwanjulidde omulimu guno ogw'okuteekako bbugwe. Bwe tutaateeka bbugwe ku bibuga bino bijja kuggwaawo, ate nga gemaanyi gaffe kyekifaananyi kyaffe. Ffenna tukkiriziganya era tutambule naye n'abalina obuvunaanyizibwa wano okulaba nga bbugwe ono ateekebwako era ebibuga bino bibe nga bisigalawo. Kanjala nnyo okwebaza Naava Kaana olw'omulimu gwakoze, si ku lubiri luno lwokka, naye omulimu gwakoze okulaba nga embiri zino oba ebibuga bino bibeerawo. Omulembe gwe tulimu abantu bafuuse ekizibu, balowooza nti empya zino oba embuga zino zakulyamu busumooni, naye akoze kinene okulaba ng'embuga zino zisigalawo. Era kinsanyusiza nnyo okuba nti atwanjulidde omulimu guno ogw'okuteekako bbugwe. Bwe tutaateeka bbugwe ku bibuga bino bijja kuggwaawo, ate nga gemaanyi gaffe kyekifaananyi kyaffe. Ffenna tukkiriziganya era tutambule naye n'abalina obuvunaanyizibwa wano okulaba nga bbugwe ono ateekebwako era ebibuga bino bibe nga bisigalawo. Ssekabaka Kalema ono waliwo bannakigwanyiza abaali baagala okukibuukira ti abange abantu beerabidde Ssekabaka Kalema oga nti gwe mukosa kapira ebintu bino Ssekabaka Kalema obimunyiddewa. Ekibuga kino twali basajja bato nnyo mu myaka nga 92 twali basaala okulaba nga embuga eno ebeerawo, oba twasobola okukikola ku mulembe guli ogamba otya nti tumwerabidde. Ssekabaka ono Kalema n'ava akijjeyo bulungi. Ndowooza ye Ssekabaka yekka era ye mukulembeze w'Obusiraamu yekka alina senta eyiye yeetongodde okuva ku nasale paka ku secondary. Takomye okwo, alina foundation ekuuma ebintu bino byonna byetwogerako. Tuba tujjukira Ssekabaka Nuuhu Kalema, naye bannaffe bano abawujji b'obunyama yeetaaga n'akasajja akamu akakulu balina ogote nga bajjawo obwakabaka, n'ogamba nti luli wasanyuka nga mubujjawo, ogamba otya nti oyagala obwakabaka okusinga ffe bannyini bwo. Naye olw'okuba abantu banoonya nnyo ebyokukwakkula n'okubuukira ebitabakwatako, tubewaddewo nnyo nti baagala obwakabaka oba obukulembeze okusinga abadde basobola okubulabirira. Neebaza mwenna abakuumye ebibuga bino era nga ndowooza nti omulimu gw'omukoze munene nnyo okulaba nga empya zino zisigalawo. Okugamba nti atuuse obubaka buno okusooka eri beene naye okusingira ddala eri obukulembeze bwenu, okumanya nti ebibuga bino bannaalinnya be babifuga era bannaalinnya babakwatireko
bafuge ebibuga bino. Tetugaana mulimu abakoze omuvuyo naye banga emmotoka bwekoona ekonye ekyo ojja ku luguudo togaana ndala kuyitawo. Kale banaalinnya bano tubasaba babaddize obuyinza bwabwe era babakwatireko bakuume ebibuga bino n'omulembe ogujja gusobole okubisanga nga birabika bulungi. Tusiima nnyo obuwagizi bwonna obuweebwayo naye ndowooza nti Mengo akyalina kinene nnyo kyalina okukola okulaba nga ebibuga bino bannyini baabyo bwe babanga babikulembera. Twebaza buli alina kyakoze okulaba nga enkolagana etambula naye okusingira ddala olwaleero nga mpitako gwe njagala weebaze nnyo Beene olw'okusiibula kwatuweereza era essaawa ng'etuuse enniya zaffe zo ziri wamu okuba nga tutambulirwamu. Siima nnyo bonna abatukwatiddeko omulimu guno okulaba nga edduwa eno egenda mu maaso era nga yakitiibwa. Batwanjulidde wano omu ku boogezi nti Omulangira Kiggala yakkiriza okudda ku nnono ye era nze ndowooza nti bulijjo afumba gw'osooka okukomba ku nva abantu ne bamanyira ddala nti byofumba gyebiri. Kaakati ndowooza shahada gw'onoosooka abali abalala basobola okuddira okwo kubanga oba gusoose obanga olina ekirala. Njagala nnyo okwebaza ssentebe wa disitulikiti Mustapha Agirwanika olw'omulimu gwakola. Yeetonze enguudo naye nze enguudo si kikulu, njagala kwebaza okulwanira butonde bwansi. Kizibu kino kinene nnyo, ennaku zino ffenna tukaaba omusana guno otereketya naye ebimu ku bituleetedde kutawaanya butonde bwansi. Twebaza omulimu ogwo gwokola. Ansaba abantu mukwatireko omulabe nnyo nga alwana bwomu naye abantu balowooza nnyo nti okufuna obusumooni businga okuuma ensi yaffe. Mukama akwatireko okulaba nga olutalo luno oluggusa. Ekifo kino ekya Ssekabaka Kalema Muslim Center kibadde tekirina kyapa nga bannakigwanyiza essaawa yonna bayinza okugamba nti bayisaawo olukoba. Njagala okwebaza abetubadde nabo omulimu guno okulaba nga ekyapa kivaayo era tufune obwannannyini mu kifo kino. Njagala kutwala omukisa guno obukulembeze buno bukwasa ekyapa obutongole nga mbakuutira nti ekyapa kino mulina okukikuuma. Ate mulaba ennaku zino abantu batuleetedde obuzibu okuba nti byetubakwasa ate balowooza nti tubibawadde bo kufuna mu busumooni. Naye nkakasa nti mmwe temujja tuswaza era mmwe bwe munaagezaako tulina gye tubaloopa era mube nga mubeere basaale okulaba nga ekifo kino kyongera okukulaakulana emisana n'ekiro ffenna tusobole okufuna essanyu mu kifo kino n'obukulembeze okubuteekawo engeri gye bunaabanga buddiŋŋana tuleme kuba nga tusika mu ggwanga tetuliiwo naye nga waliwo succession policy entuufu. Njagala okuyita ssentebe mukwase mu lwatu ekyapa kino. Siibulula abasiraamu b'Emmende nga bazze okulomba dduwa ya jjajjaawe Ssekabaka Kalema. Ayi Beene tojjanga okwo, tusiimye bwongerwa. N'Omulangira Kasimu Nakibinga asanyuse nnyo olw'omukwano oguliwo mu bazzukulu bo Abalangira n'Abambejja, Bannaava, Basaava ne Bakiweeweesi. Omulangira Kasimu Nakibinga mu mukolo guno ogwa dduwa ya Ssekabaka Kalema ey'olwaleero ng'ennaku z'omwezi 23 akwasizza abasiraamu ebyapa eby'omuzikiti, eby'essomero byonna n'ebyamasiro okubeera nti bikuumibwa butiribiri era tutwale obuvunaanyizibwa okukuuma ebyobulambuzi kubanga ebifo bino tubitwala ng'ebyobulambuzi naddala eby'abassekabaka ba Buganda. N'olwekyo atukutidde tubirukuume, tubirongoose era olwaleero tutongozza okuteekako bbugwe ku masiro ga Ssekabaka
Kalema. Amasiro gano we gali mu institution eyewuunyisa ku masiro ga Buganda gonna nti Ssekabaka Kalema ayinaako Ssekabaka Kalema Foundation be batwala essomero lya primary n'erya secondary. Ssekabaka Nuufu Kalema Muslim Center gwe muzikiti ogwa Ssekabaka Kalema ate era ne Ssekabaka Kalema amasiro ekibuga ekikulemberwa n'alinnya Mariam Luwedde. N'olwekyo omukolo guno gubadde gwa njawulo nnyo n'okuba nti amasiro g'emmende ga kitiibwa. Kyova olaba buli omu ayimukiramu buli lwalaba nga waliwo ebitatambula bulungi ng'abannakyegwanyizi ababadde nga bagatadde ku katyabaga, naye ebibuga bino tulina bikuuma buterebere. Ayi Katonda kuuma Kabaka wange. Y'okulaakulanya amasiro by'ebifo bye tutwala ng'ebyobulambuzi ogayonja kuba kati leero omulangira atongozza okulaba nga tuteekako bbugwe ne plan weeri egenda okuteekako bbugwe n'ogaziya ekibuga kya jjajjaawe Ssekabaka Kalema. Amasiro gano twagala kuteekako ebyobulambuzi, okuteekako ebifo ebisikiriza abo ebyobulambuzi mu Uganda awamu ne Buganda yonna nga culture site. Bwe tukifuula culture site tujja kuteekamu ebifo omwana omuwala akuzibwa atya, omwana omuwala bamutendeka batya, abaana abalenzi baatuulanga batya, abambowa baayimiriranga batya okukuuma Kabaka okumutuukako. Tubeerako n'ennyumba gye bayita bujja bukula eba ya musirikale. Kati omulambuzi yenna buli lwajja n'alaba ebintu ebitafaanagana kiba kyewuunyisa n'asobola okumanya. Era omulangira atukwasizza ebyapa eby'amasiro gano, okuli amasiro, okuli omuzikiti n'amasomero. Y'ensibuko y'okulaba nti mu bikuume ebifo bino biteekebweko batrasti bireme kubeera by'abantu ng'abantu, kubanga ekibireeteddwa bitunda ekyapa bw'okisanga nga kiriko naava oba kiriko omumbejja, naava bw'afa abaana be bajja nga ba beneficiary, which means balina okugabana ng'etteeka lya succession bwe litambula eri wano mu Uganda mu Buganda kuba succession. Amannya gange nze Muhammad Mayanja Kibirige era nga ndi mwana nzaalwa eya kuno Mmende kwe nakulira kwe nasomera okutuusa ne neeyongerayo byonna gye nakuma mu kusoma kuno. Kaakati tubadde n'okusomozebwa kw'amaanyi nnyo ku ttaka lino. Olwaleero omulangira Kasimu Nakibinge Kakungulu lyatukwasizza ettaka lino liwerako ekazi 31 n'ekitundu n'obugwamu. Liriko primary school, liriko secondary school, ezo nazo nando sini amasomero ago gombiri, amasomero ga government, amasomero ga UPE ne USE, kuliko nursery tujja kubeerako n'omuzikiti gwa Ssekabaka Kalema. Obuzibu obunene nnyo bwe tubadde tusanga bannakigwanyizi babadde bakola emisana n'ekiro nga ogenda okuwulira ono yeesenzezza wano, ono yatunze wano, ono yagenze eno, kwegamba nga emisango gyaffe ndowooza mu poliisi yegimu kugibadde gisingira ddala obungi egiva emmende naddala egibadde gisibuka ku ttaka lyaffe eryaki ttaka lyaffe erya Mmende Kalema Memorial Muslim Center. So okubadde kusomozebwa kw'amaanyi nga kuyinza n'okuvaamu obulabe bw'otosuubira. N'olwekyo olwaleero tutowolokose emitima mukadde waffe omulangira Nakibinge Kakungulu bw'atukwasizza ebyapa bino 2 nga byonna biri mu mannya ga Mmende Kalema Memorial Muslim Center. Nkwasa ebyapa bino 2 eri Ssentebe Alhaji Mayanja okubanga ebifo bino kati birina ddala obwannannyini. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم omuntu alema
Omwaka guno twawubako olubu lw'ebigere ekijungute ogenda okulabira ddala kyekiri ekijungute ولا محرومة ولا مطرودة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كل من حضر في هذا الحضر أسألك يا ربي أن تبارك يا خالقنا وخالق كل شيء، يا رازقنا ورازق كل شيء، يا مولانا ومولى كل شيء، بقدرتك. والمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر لهم جميعا وارحمهم جميعا. الله روحي المرحوم الأمير نوح بوغو، اللهم يا رب اجعل رحمتك التي وسعت كل شيء له حفرة من حفر النيران يا رب العالمين. اللهم إنه كان معنا في هذا. أشكرك يا ربنا على نعمة المجاهدين الذين جاهدوا لتكون كلمة الكفار هي. آمين. سبحان الله الذي خلق السماوات والأرض. obukulembeze bwakwasibwa Nuhu Mbogo. Ebyabaawo oluvannyuma ndowooza kankoneko nako kino katono nga malinya lya n'abakyala wa Bungereza kuli ggwanga Kristaayo. Nolwekyo bw'oyagala okusigaza obwakabaka